Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Abalungi abatulaba era abatugoberera ku mukutu gwa Beyond the newsroom kwotekadde ni exclusive wherever you're watching us from. Mbebaza nesekwebaza yenna mwebale kutulaba kwoteka okutugoberera ate era nembaniriza mwezi ogw'omusanvu ogw'omukaaga gwetwamaze okuba nga ate tugumaliriza. Weewaawo kino nno kyeyoleka lwatu nti omwaka tusobodde okuba nga tuguyisa mu makkati kati tusigaza emyezi giri 5 gyokka okulaba ng'omwaka guno guggwako 2026. Maama Miria Matembe yakomezeddwawo mu kkooti wali eri eruzira okulaba ng'ate Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. okulaba ng'ate omulamuzi awulirizaawo okusaba kwe okw'okweyimirirwa lwakyo tuyinza okubeera nga tuyita bail application naye omuwabi wa gavumenti bagenze maaso n'okubeera nga bakolayo ekisoboka okulaba nga bamma oba nga bammisa Miria Matembe wabula wabadde ovaawo mpiteewo wakati wa bannamateeka ba Miria Matembe nga bakulembeddwamu Sam Moyezi okubeera nga ate munnange baagala okufuna oba omuntu waabwe okuba ng'afuna obwenkanya era ng'amateeka bwe gagenda maaso n'okugamba. Miria Matembe ono yayise mu kusomoozebwawo kw'ekitalo ennyonnyini ddala okuva lwe yawambibwa. Oyo nno munnange gyo bwe yatuusiddwa mu kkooti ne bamusindika eruzira gy'avudde olwaleero ate munnange okuba ng'akomawo okulaba nga kkooti ewuliriza okusaba kwe okwekweyimirira. Era empapula ze zonna ezeetaagisa zireeteddwa olunaku luno olwaleero. Ku kibiina kya NUP oba ku kitebe ekya NUP wali e Makerere Kavule David Lewis Lubongo yawasinziridde ogenda maaso n'okubeera ng'ate yasaba nti bannange ebikolwa bino ebiri eftima ebikolebwa ku bannansi bisaanye okukoma era okulinnyibwa ku nfeete. Kati bannayuganda abali concerned oba bwe tuyinza okuba nga tuyita aba concerned citizen bangi ku bo bavuddeyo ne bavumirira ebikolwa ebya Muhoozi Kainerugaba byagenda maaso n'okubeera ng'akola nti bino byonna mpaawo na kimu kyongera ggwanga lyattu mu maaso okuggyako okubeera nga byongera okunnyika eggwanga lyattu mu ntate. Era ono nno kuno ku bigambo kwayongedde biriwo ebyo byonna nsobodde okubikuŋŋaanya ne mbikuleetera bannange mutuyambe Muhoozi ekisusse kyo kisukse era kisaana kyogerweko. Guno nno bwe twogerera gulabikanga munywanyi gususse ew'omulamuzi bizze bitya bwe biti. Njagala obiwulirize obiwa akadde ate osobole okuba nga obimanya. Erinnya Nzeddeni aliwo okuweereza nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video soko gyempere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kulisa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe watulabye nga gwe mulundi gw'ogusosola video zaffe nkusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga. Bw'onaaba omaze osubscribinga definitely it means nti ofuuse ekitundutundu kuffe. Njagala okujjukiza nti tutambula ne bannaffe aba Like Mobile bagamba nti bano weetaaze okugula airtime oba data wa Like nyiga banyeze *217*553# wegulire airtime ne data wa Like Mobile ate ng'okozesa omukutu gwonna kw'onaaba oli ogwa Airtel oba MTN ojja ba ofuukidde ddala part of us. Ekyo nno bw'oba okimaliriza oba onkoledde ekisinga okuba eky'omuwendo ennyo nnyini ddala. Maama Miria Matembe aleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero naye embeera nga bw'ebadde njagala nsooke nkuwe ku video eno kati nnyo nnyini ddala weerabireko. Demand rights. Don't embrace wrongs. All women everywhere stand up and demand your rights today. Stand up and demand your rights. All women everywhere stand up and demand your rights today. Nada can deny us. All women everywhere stand up and demand your rights. You also demand first your rights. Never surrender. Never, never, never surrender. Never, never, never surrender. Never, never, never surrender. Never, never, never surrender.
And demand your rights. Towanika. Sigala ng'olwanirira n'okubanja eddembe lyo erikuweebwa ssemateeka nga Nancy ajjudde. Ebyo nno bye bigambo wakati kkooti egenze maaso n'okubeera nga etuula. Era bivuddeyo byonna nga tubikuŋŋaanyizza wamu. Munywanyi ngenda kuba mbikuwa oba nga mbikuleetera. Wabula kkooti egenzeeko mu kuwummulamuko era ebibaddewo byonna ngenda bikuleetera mu mansoko kaawo katini. Wabula njagala nsooke nkuwa ebigambo bino bya David Lewis Lubongoya obiwulirize bulungi. Wulira wano. Tuvumirira nnyo ekikolwa ekyokuwamba maama waffe Honorable Miria Matembe ng'oyo omu ku bagase mateeka yaffe oyo yali minisita. Tubadde naye mu kkooti olunaku lwajjo nga mulaba alaajana. Bamuwamba ne bamusuzeeyo ku sementi ne bamuwonyaawonya mukazi wattu alina emyaka 73 ne bamuteekako ebisangosango ebijweteke. Kaakati gwe weewuunye munnayuganda leeyo gwe abasobola kukola bwe bati Honorable Miria Matembe ate gwe n'olwekyo basobola banyabo kitukakatako ffenna okulwanyisa effugabbi mulabe ekigenda mu maaso oyo eyali Dr. Wajeno Museveni mu nsiko Dr. Elizabeth kati banamateeka be Honorable Justice Lukwago ali mu ddwaliro era bakyagaanye n'okumukkiriza okugenda kufuna obujjanjabi obusingako. Honorable Martha Karua embeera eri mu ggwanga Uganda ekyamazima matuufu kiri nti yennyamiza bwennyamiza. David Lewis Lubongoya ng'ayogera kukwatibwa kwa Mama Miria Matembe era ng'avumirira ebikolwa byonna ebyagenze maaso n'okubeera nga bimutuusibwako. Lubongoya mu bigambo bye bw'atyo bweyasobodde okuba nga atutegeeza. Wabula kasooke nkwetugume wano katini. Wuliriza. Jeno Muhoozi sikutya ate sikuyisaamu maaso naye sikutya nkuwa respect nkuwa ekitiibwa nga omwana akulidde mu State House, omwana akuze nga buli kimu kyonna akibwekiri nga Jeno n'eddaala ly'oliko nkuwa ekitiibwa ekyo. Ze bigambo bye nayogedde n'abadde sibyogera mu mutima mubi, nayogedde mu mutima mulungi nga nkugamba nti engeri gye weeyisaamu abanyankole si bwe beeyisa, engeri gye weeyisaamu General Museveni si bwe yeeyisa, ne mu buto bwe tabeeranga wa busungu nnyo, takolanga bintu bwe bityo okugamba nti gundi yagize bwe tumukwate, gundi yakoze bwe bityo. Abantu bavumye kitaawo okumala emyaka 4 naye n'abatunulira bwati. Nze kyovulano bwagamba nti simanya neetaaga nzambuulire we mbamusanga, nzambuulire nti nsanga wano totaawaana kusindika motoka n'amafuta, nze mbuulira nti nze nkwetaaga wano nja kujja. Kubanga ekyamazima omuntu abaako amugambako bagamba nanyini mufu yakwata awawunya. Buli omu abaako amugambako nti gundi byokola si bituufu. Matembe byonna kya Musajja mukulu Tuguma agamba nti ebikolwa by'ejjira Muhoozi kane Lugaba byagenda maaso n'okuba ng'akola bwepompawo na kimu ku byo kituufu. Era agamba nti ono omwami agende maaso n'okuba nga yeetereza kubanga byakola byongera okuba nga bitatana ekifaananyi kyaffe eggwanga lyattu Uganda. Kasooke nkuweekokko katini nnyo ku bigambo bino. Wuliriza. Ne bw'aba yavuma Dr. Miria Matembe tagwanidde kukwatibwa. Ati bo bagamba nti ebigambo byayogera bisekeeterera gavumenti. Erina okusekeeterera erina okugwa. Ati kati ate tekyagala ky'okugwa. Ejja ggwa. mazima kubanga teriiwo kulwa abantu etulugunya abantu. Kuba naye egamba nti erina kukuuma buyinza yo nga yo. Ejja ggwa. Werinde n'okubukuuma. Kizeemu ejja kuggwa mu linnya lya Yesu. Amin. Ate kijja kufa. Amin. Erina okugwa. Yes. Terigenda kuddaawo ejja kuggwa. Why? Teriiwo kulwa abantu. Gavumenti etulugunya abantu, gavumenti ewamba abantu, gavumenti ettana abantu. What is your plan? Yes. Kubanga kyekiriwo
kati mwagala tubagambe tutya nti wano waliwo emirembe omukazi of 67-68 years adduka atya mu ggwanga sinakudduka atuuka atya okwekweka ekyokusatu amagye gatuuka gatya okuwalampa ebikomera kubanga bagamba nti lwe bajja okumunona mami we yalunga bwe twalaba ffenna naye mbu yali ageze ku dduyiro naye teyakomawo kati bagamba nti oba mukuddayo wano bamusanga oba akomawo ne bamukwata oba nakyonna naye tebamanyi waali tebamuwuliza kati omukyala omukazi nakazadde w'eggwanga batuuse okuba nga nabo baliira ku nsiko kitegeeza nti bannaffe abaleeta mwami Museveni ne gavumenti yo muddeyo mukole revision kyemwatuleetera kati mutandise okiraba after 40 years mutandise okulaba ensigo gye mwasimba mutandise okulaba ensigo gye mwafukirira mutandise okulaba ebibala by'ensigo gye mwasimba in 40 years agenze maaso n'okuba nga ayogera kale nina wano ka notification keefunye ku biki America byolekedde okukola eggwanga lya Uganda naye tugenda befunamu story endala eddako. Bw'owuliriza ebigambo bya Pasita Mugerwa agamba nti mwagale butaagala mugaane temugaane wallahi mujja genda ddala n'okwata omukyala nga mama Miria Matembe n'omutulugunya n'omukola bw'oti omukazi bambi yatuuse okukaaba amaziga naye nga lwaki? The question is, why would you do all that? Mbu yayogedde ku Jeno Muhoozi, yayogedde ku mwana w'omukulembeze. Nalabye ne Kabanda atandise okuboggola agamba all channels, television channels zirina okusooka okulaga biki Jeno Muhoozi ne Museveni bibakoledde eggwanga lino buli lunaku. Ekirala okukyaza omuntu yenna okwogera ku byobufuzi balina sooka kufuna lukusa okuva gye tuli. Konze nga kino kika nenzijukira akayimba ka King Saha akagamba my name was I cannot, madam, you can't kill me tonight. I'm not running away. I'm a Ugandan citizen. I'm not. Oh my God. Let have human heart and allow that I go either for scan tonight or I go to that thing where it can at least the machine is there for one day. How can you just want to kill me like this? I can't imagine. The laws are laws. They are not human beings. It's me and my people know. That's why they were holding me. I cannot be on those things even tonight. I was thinking when I thought they were bringing me home, I would go to Siraji, would have to go to the back. I cannot, madam, you can't kill me tonight. I'm not running away. I'm a Ugandan citizen. I'm not. Oh my God. Let have human heart and allow that I go either for scan tonight or I go to that thing where it can at least the machine is there for one day. How can you just want to kill me like this? I can't imagine. The laws are laws. They are not human beings. The laws procedures don't have a human heart. And ebigambo byonna Miria Matembe byayogera wakati mu kukaaba mu nnaku mu maziga oyinza okubiwulira mu katambi ako. Nzikiriza wano wennyini nsooke nkuwe Captain Babu wuliriza. Era singa mbadde nsobola okusaba ng'omukulu alaba puroguramu eno twandimusabye nti mukyala Matembe ne mukyala Nsibirwa bate. Ate bw'oba osobola tukwegayidde mukulu lowooza ku Besigye ne munne gwe bali mu kkomera. Tunoonye amagezi engeri gye tukiwumbawumba. Olyoka ofuna emyaka gye 5 nga tolina bizibu bingi nnyo kutuuka. Nze Captain nzikiziganya naawe ku ekyo naye njagala kuleetamu kawaayiro. Nfe ky'okusaba omukulu abate. Anti omukulu is the executive. I know. Kakati ye agamba abantu be batandise okiteesaako. Si abata. Executive arm of government yeri mu mikono gye.
Kabanza kyembadde nteesa tebaba toli mu kkooti babavunaana emisango wegibata gibate babatwala naye babazaayo akati nga ono Matembe n'ensibirwa amateeka bwe gaba nga gabakwata gabakwate bwe gaba tegabakwata babate system ebate yogere tejja tuyamba tejja kukola twagala the executive arm of government DPP Minister of Justice bonna batuule banoonye ekkubo erisobola okukkiriza abantu bano bagende eka baba balina kyebaagala bajje mu kkooti nga bavaka awo kiba tutandikira eyo ye de-escalation. Mu bino byonna bye tuyitamu wali abantu benaali badde nsuubira nti baali badde tuwuliridde ku maloboozi gaabwe nga Minister wa Justice and Constitutional Affairs babyogedde dda naye Minister of Justice and Constitutional Affairs wagenda okwogerera nga DPP through cabinet nga bamugamba nti yogera kino tamala googera waliwo protocol okay bali bakwatiddwa gavumenti ng'eyitira mu intelligence system babaleese kati baba baleeta nga babateeka mu investigation kati ate ono tasobola biyingiramu bamala kumuwa briefing kino nakino kyolina okwogera oba bwakwogera yenkola kyo ekyo katwongere okwesabira nedda tuli byakwesabira bino byakukwatagana ne twogera nga tulina omuzungu aga nti let's talk like adults twogere ng'abantu abakulu tunoonya okuggyawo ebbugumu eririwo de-escalate tuggyawo obutyo bukyayi tunaayogera tutya nga waliyo munnaffe atalina simanyi bwenenyiza kyeta naye okwogerezeganya okwo nga ali nga atakukkiririzaamu ekyo kiri eriye naye ffe abantu abamu tugamba ffe tuli ku muntu tuli ku nkola yonna tugitunulemu. Ebigambo bya musajja mukulu Captain Babu agamba bw'ati nti bino byonna bitugenda maaso n'okuba nga tulaba lwaki tebatuula wansi ne boogerezeganya kisajja kikulu. Weewaawo ffenna ali eno naawe ali eyo wandirowoozezza nti yandibadde nsonga nkulu naye ekibuuzo kiddayo eyo nno gye muli nti ani oyo gw'oyogera naye. Kankwe wano Lubongo ya Katini. There is a time when there was a massive wave of abductions targeting NUP supporters. But some people were laughing at this, saying those are hooligans. Let them be taught a lesson that they insult people, they do this and that. So some people looked the other way. But right now, these abductions are targeting the most accomplished people in our society. Yesterday we were in court to stand in solidarity with Honorable Miria Matembe. She's back to court today. A 70-year-old woman is abducted. You know, she was telling us how she was sleeping on the floor, okay, for those 3 days under incommunicado detention. So you can imagine, this is happening to a former minister. This is happening to a person who participated in making the 1995 Constitution. Then, if that can happen to her, how about me and you? How about the ordinary Ugandans in this country? That means that even those who are watching on now, as these violations happen, when you see social media, you see some regime sycophants. You know the famous saying that a stupid monkey laughs at a burning forest. So how can you see media houses being closed down, senior citizens being abducted, and you start laughing, saying they deserve it? Tomorrow when they will come for you, there will be nobody left to speak for you. So we must work together to put an end to this. It is Martin Luther King who said that we must learn to live together. Ebigambo ebyo byonna David Lewis Lubongo yabyogedde olunaku olwaleero wali yeekavule ku kitebe kya NUP
agamba nti tulina okuyimirira awamu ng'omugezigezi omu bwe yagamba nti kiba kya busirusiru eri eyo enkima etunuulira ekibira ekigera amazzi n'okubeera nga kikutte omuliro ne gyo nedda eyo neesekanga kyokka ate omuliro gwe gumu ogwo gwokya ekibira mwebadde yeekweka kati naawo bwe busirusiru bw'oyinza okusanga mu bannayuganda abamu sooka owulirize. You don't arrest me and take me to a basement. You don't arrest me and take me to any other place which is not gazetted. You cannot take me to Nalofenya. You cannot take me to Kitalia because it is the courts that should order me to be remitted to those gazetted places. So Ugandans, we are seeing continued arrest of people without warrant, without decorum. The person you are arresting is someone's father. I saw my father being arrested in 1984 from Clement Hill Road by the Obote government. And I went to visit my father in Luzira prison, Mr. James Oto. It still pains me up to today, 45 years later, because he's my father. So Namere is someone's mother, is someone's wife. You bundle a woman, you bundle an MP, you don't even care whether she has carried pads for changing while she's in detention. I think the country is losing it. And if this thing does not stop, some of us will either go to exile and some people will go to the bush. Because the environment President Museveni created is a friendly environment. We don't want to start saying during President Museveni's regime, the environment President Museveni created is friendly. At least you can predict what will happen. But today, I'm even on TV here, I don't know what will be waiting for me outside. And I don't know if I'm arrested, where I will be taken, what I will eat, what I will be injected with. So if we make life very easy, the best brains will leave the country. We go to exile. We're talking about a daughter of a former Minister of Defense. Ebyo nno ebigambo buli lunaku olukya tugenda biwulira mu matu gaffe oba oliawo ebimu byandifuuka ennyimba tunaira ku mbeera ebadde mu kooti olwaleero tweyongereyo. In a brief rejoinder, Afunye Anthony Yorona. Bannamateeka bakulembeddwamu Council Moise Sam bwe batyo bagenze maaso n'okuba ng'ate boogera ku mbeera eyo nno yonna n'okukola ekisoboka okulaba nga bamuggyayo okuba ng'afuna bail. Ngenda bbanga nkuwa ensalawo ya kooti mu story yaffe eddako wabula ate ne byendeeta bingi bikulu bye weetaaze ogenda maaso n'okuba ng'omanya. Nze Deni Beyond Other Newsroom gwe mukutu okwoli nzikiriza wano wennyini bwe mba nsinzira okukuta tusinkane nga guludde ne akkiriza. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.